nalondako ekisembyeyo era nakadda ku ddiba ne kayira buto nga kaliko n'ebigenda bimansuka. Sirimbanga akagaali munnange tuwoza nti tekavugika ate era mbu tekadduka. Ebyo byonna bibaawo ng'oli mu ddembe. Naye ku luno nga kawenyuka nga maaya bw'ogiraba. Ntulidde nno olwo nno mayiro wazindaba 3 beddu okutuuka ku byalo. Naye munnange simanyi nga ndiddeyo okuvuga eggaali bulamu bwange nga gye navuga ku olwo. Mba nsemberedde ebyalo era nga nsigazza nga mayiro 5 okubituukako, akawuka ne kankuba eriiso beppu. Ke nazibirizaamu ako katini eggaali nebaligira mu liyinjayinja ku muguukiro gw'oluguudo. Kale ennume y'ekigo ye yaddirira era n'okumpalula empaluddemukko okuva wansi nga ntunula nga katulume bw'okalaba. Eggaali yali ensabudde nga ntobye entuuyo zonna nga zitonyolokoka, enfuufu nga enkutte n'ubuse, omukono ogwa kkono nga gusowose ate n'omukka gw'omupiira ogw'omu maaso nga gusiiwula enkuba yalejja nga kazigizigi akutte. Obudde buwungedde gyendaga nga yeekiiseyo ekibira ate nga n'ebbomba kasookedde ng'egwa byeya. Era okugenda okumalako ekibira nga n'olupanka lwonna ndowooza lufungaladde era nga n'eggaali yeesiba. Nali sikyalaba ate nga n'enkuba etandise okuvaamu obuwere. Bwe ntyo eggaali nagita n'egwa nentebateba mayiro nga 2 namba okutuusa lwe nagguka ate ku kyalo. Olwo nno nga n'enkuba etandise okuyiwa ebiwu. Nalengera akataala akamunyeenya mu mpataanya z'oluggi n'enkyama. Nabayita banzigulirewo neggama enkuba. Abali boogera bonna baabunira n'akataala ne bakafuuwa. Newankubadde nga nalaajana n'ennaama n'emikago gyonna nga mbeegayirira, naye bo baakunira ddala bicce. Enju yali yankunukira, enkuba ng'efuumuuka ate nga n'ebweru ntyayo. Bwe ntyo nasojjolimba nga ndaga ku nju endala. Bwe natuukayo nawulira nga mulimu abantu abakooka ennyimba ez'ekisumi mu maloboozi amaseeneekerevu. Nayita era bo bannyanukula. Nabasaba banzigulirewo nnyingire neggama enkuba eyali efukumuka nga munnange n'okumyansa bw'emyansa era nga bwebwatuka. Bambuuza erinnya lyange gye nali nva ne gye ndaga era nga byonna mbibabuulidde. Nawulira ng'eddoboozi ery'ekisajja ligamba nti wamma mumugulirewo ng'oli asituka. Ate eddoboozi eryampulikikira ng'ery'omukyala ne ligamba naye mwami tebaggulawo oba bakkondo. Eddoboozi ery'ekisajja ate kwe kumpita neetegeezebwa nti owange ensi y'ennaku zino nga nawe bw'ogimanyi tetugenda kukuggulirawo kiro ate nga n'okukumanya tetukumanyi. Naye kaleraga ku mabbali g'oluggya ku kkono waliwo ekibanda kiggumivu weggama omwo ate mulimu n'embaawo nkumu. Bw'olaba empewo gy'esinga okuva munnange ng'osiikirizayo n'embaawo. Enkuba yali eyira era nga n'amayinja gagwa. Bwe ntyo nawalirizibwa okweyuna ebbajjiro. Natuula ku kimeeza okubajjirwa ne ndeebeesa amagulu agali gasanyaladde olw'ebiwundu. Ekigere ekimu nakijja mu ngatto nga kannaswi kambabuukirira bulala era nga kantujja. Empewo mpozi mwana wattu esobole okukafuuwako. Mba ndi omwo nno ntema ebisiki nga mpulira ekintu ekyekunkumula ng'embuzi ekubiddwa enkuba. Nakanula amaaso bwe nti naye nga sirina kyendaba. Obudde nno buzimbye bukunidde era nga buli kunikuni nga bulinga enziro. Mba nkyankulungutana n'ebirowoozo ate ngenda okuwulira nga kyekyusa ssebo ku kigere ekyali kijjiddwa mu ngatto. Mu kaseera ke kamu eggulu nno we lyamyansiza n'endaba empologoma 2 nga zinkubye amabega nazo ssebo zeggamye ennamutikkwa w'enkuba. Osanga oba omukira gwemu gwe gwankoona ku kigere namira omukka neneeseebulula mpola nnyo era olwamalako ebbajjiro n'entema emisinde nga ŋŋenda mpipira. Eggulu munnange nalyo bw'alaba ntyagira ne limyansa era nga nkyuka ndaba obanga empologoma zaali zimpulidde zingoberera kwe kutomera ekitooke ate n'engwa n'ensiruka ate n'enzamu n'engwa n'ensitukawo n'engwa. Nasala oluguudo n'engwa ku bbibiro
nali walampya nkokola na maviivi era nga nvuya ndaga ebusukka kkubo gye nali nengedde ettaala ng'eri mu mulyango eyaka. Omukyala yali alembeka amazzi okugenda okwekanga nga namuyiseeko dda ettaala ngibuuse neetuzze mu ddiro wakati. Omwami kale yambwatukira n'andagira nfulume nga bwansika ebigoye atitiba nanno sebanfulumye ate nga nze nkuguba era bwengezaako n'okumunnyonnyola mu matobotobo ebimbaddeko anti nga mmanyi nti olunanfulumya wabweru nga bansibirayo ate ng'eyo si gye nali seetegese era nga sikyetaagira ddala kuddayo. Ddaaki ng'alaba mugaaniddeko yatuula mu ntebe ye ne munnyonnyola era yafaanana okukkiriza bye mubuulidde era yagenda ayingize busagwa eyawambira mu mulyango nga neefubiitika enju. Olwambalizo munnange ne lukutuka ate n'asigala mu mulyango. Bw'aba amuyingiza kwe kukwata mu maso mpozi nga mwasigaddemu essasi busagwa n'atokota. Eky'omukisa omulungi essasi lyalaga bweru naye emmeeme eri yaleka munnange lizikubye wala naddala ey'omukyala eyali atembeeta amazzi naye bwe yeekanga n'angwako ate gonna n'agambunduggulirako. Kyokka kye simanyi y'ensonga lwaki busagwa teyamasuka bwe nagwa amago. Enkeera twagenda ow'omuliraano tulabe obanga ebigere by'empologoma byali gyebiri ddala twabisangayo ate ng'empologoma zagenze ne zeekuubako ne ku bisenge by'ennyumba ensulwamu. Bano nno bankulisa nga bwe bantenda omukisa naye ye nnyinimu gye nasula yagamba nti anaayi mbu bwe yandaba ogwasooka yasooka kulowooza nti oba batuukiriddwa kikulejje nti ate bwe wayitawo akaseera n'alowooza obanga nali mu akalangala nti nno newankubadde nga oluvannyuma okusinziira ku njogera yange muli yakakasa nga saali mulalu nti naye era akakunkuna tekamuggwamu bulungi ne muntu nno okunange kyeyava agisuza ewuwe. Kyokka bannyamba nnyo bambi abantu bano era Omukama abongere ku mikisa gye. Mu ttuntu banfunira mmotoka eyantuuse ewaffe nga nze nansogonyose era kaabula katabambulwe. Natumya ewa muliraanwa wangulika ku lobooto abikira abeeka era nange oluvannyuma nga nvudde ku ndiri nagendayo okubakubagiza naye nga bali awo ge bakaaba ge bakoomba. Essula wo weekomye ey'akatabu kano akanketta mu bizinga. Tetunaddamu sisinkana tujja ssoma egamba nti mu bizinga by'erucocco essula gye tujja okuddamu okusoma. Awangaale Ssaabasajja Kabaka.